tosobola kungamba emyaka 15 Radio and Weasel gye byaliwo gisobola okuziikibwa just like that. So wobanga osazeewo okubasiima basiime as Radio and Weasel ne Weasel omulamu addemu amaanyi. Mugamba abantu mbugunti tali talented, oli yali talented. He's not talented, but he's Weasel. You're not Weasel. Radio was radio with Weasel. Temuddamu kunteeka mawadi ze Uganda nga temumaze kusaba management yange. What? Okuleka nga submittings nti munteekemu. Embasi submittings. Tonteeka mu award. Kuba batolina kikulaga nti twakukkiriza. Totawanako sabula. Tugenda kyongerayo wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwena baganda baffe wonna owangalira wasinzidde okubeera ng'otulaba. Yenze Sakozi Farouk wano wendi ndine Spice Diana. Kitegeera? 32 omumanyo wa 32 ye gwendi naye 32 records. Kati Spice ono kyali wange naye mbadde sifunanga time mulaba nnyo ne basese bati ba Land Cruise bani nga bali emmere ba Madrati nga babuukabuuka ne ngamba nja mukima ndabenga ambuulire waliwo bigenda mu maaso mu industry. Tubiyogereko tukube torch tutegeere kye kigenda mu maaso naye omukyala ali ku social media okwo ayina ensonga zaayogerako ne ngamba ensonga ze zeetaaga attention tuziwe obudde Uganda babeere nga bazitegeera okitegeera bwekiri tuli powered by Sozo yagamba nti munawe bonna ebyaka bimujungu obikooye bimuwe kati. Okay. Spice? Yes. Man. Kwagala nnyo zimanyi. Atuddeko wano naawe. Nze ngaza kukyalidde. Manager Roger agamba ki? Ali bulungi. Ali sede. Manager Roger ali very organized. Era ngambe this morning agamba made simanyi. Anje namukubira. Mubeera busy namukubira na ndi 40 ndi wabi kine nga. Nga muri busy. Spice kawe yanjire mgana. Bana mbabuzaako mwina abatulaba bagala nnyo abanjagala n'abatanjagalira kyekimu. Egwanga bwericho fena tubeera ensi wetu. Wabaya batakwagala. Ani akugambye nti buli mwajja kwagala. That's part of life at everywhere. But chikucha byonna is spread love. Okay. Tomanya atakwagala ajja tuka akwagale. True. Mtoba songa. Spice gwani mwana. Spice yani omutuufu. Yenze Spice just Spice Diana. Spice Diana. Bisede bisinga buli mwa ininge ja inzogama nti okanyonyola omuntu gwamanyi. Naye nze what I know is I'm just Spice. Ngabonda babwencho bwendi. Spice ajatya mu muziki gino nga tetunagenda mu bino ebindeese. Spice ayingira atya endongo, Spice bintu ng'ebyo omuntu ategeere kuba waliwo abantu nga ye akufollowinga naye ng'agibuukidde bubuukize tategedde gaaliyo gy'ogijje okitegeera n'atuuka n'okuzala n'agamba oyo atugamba kitegeera naye ng'eggaaliyo ena gy'ogijje bwekiri. Of course natandika kuyimba ndoza abasinga bamanya mu 2015 nakola kamba kange konsanuula bangi era balowoozanga kankomyawo one hit wonder bwe biba ebiseera ebisinga banga netambula nenkola collaboration yange ne Palaso nayo nekola bulungi mu management ez'enjawulo n'abantu benakolanga nabo banyambangako netambula olugendo lwange paka nga ne manager Roger mu 2017 paka wano wetuli tukoze ebintu byaffe mpola nakola concerts 3 era ndoza bina nabitandika ne manager Roger concert yange yasooka yali ya era nga ndi naye concert ya Freedom City yali ya front page wakubayo concert yange yasooka we yali front page wakubayo zinalaba ya abantu 13 mine 13 front page okay 2017 2018 17 ne mukigatta kati then I think 2018 twashanika 2017 so bantu 13 front page omanye ebingendo westandika tandika mpola 2019 netulumba Freedom City show yasooka Freedom City wajikuba yasooka togimanyi osanga yasooka kale manye yasooka kati yaddakaawo my second concert ku Freedom City for the first time at Freedom City naina abantu ndowozanga omutwalo nga gumu close to gumu kitundu from 13 kugumu kitundu oba okola so ebintu nebitambula mpola era bulungi yana yalimu ezzalawo bimanyi ezzalawo libanga ezzalawo litya no nga bagamba kati weteeka kutya ku Freedom City tojja jikuba togisobola byalimu biwanvu
and mukama mulungi bafaani bange abanjagala banyumirwa byenkola ne bajja proving her wrong to those that were saying nti nali siri ready kola Freedom City tukikuba moving to 2020 ne tuba ne concert moment emu ku bulamu bwange zisobola kwerabira nze njoba grateful for the rest of my life. Okay. Cause nze kenyini nali backstage nga ndaba abantu bazirika abantu babatwala wabwerwe bagaddewo emiryango nga nze sikikkiriza kyendaba. We had over bwe tuba tubalamu abantu balinga emitwalo ng'ena. Freedom. Yes. Just in ekifo kyali packed nnyo buli omu yali ku munne. Awo otegeerera nti kati Spice brand etudde mu bantu. I saw my progress and I was so proud of myself, so proud of my management, so proud of manager Roger, cause kati ebyo byonna yabiŋŋamba ng'emyaka egiyisinga ŋŋamba nti ojja tuuka time and you'll do this. Ojja tuuka time ojja kikuba booti ne booti nga omanyi ng'omugamba ki ne munange ne kihappeninga. So I was so proud of myself ne gyenvudde ne ntunula gyenvudde ne wendi ku ssaawa eyo ne gye ŋŋenda ne ŋŋamba nti yes, I think I have people that love me so much this much kubanga twagalawo emiryango sawa 10 kati 11 12 nga bakaka bukasimbeera kuyingiza abantu nga balemeddeko kati abo bana bagamba nze n'emitwalo 10 bambi mu nyingize. That was the moment. So ne tukuna time nga nabali wabweru bali close to nabali munda nkabanja abantu bekalakasa. I have those videos, I watched them after the behind scenes nga abantu bayomba tuguze tiketi tetulina space paka batukana okumenya emiryango gyonna egya Freedom City ne bayingira promoter yalinga tuyambako sawe mu yawunga naye sonyiwe ekivu n'abaleka abantu babasinziza amaanyi. Kyandaga nti bambi people love ogwo omu ku bayimbi ensi beeyagadde abayimbi abasinze okufuna endorsement abayimbi abali organized olina amaka ate oli mukyala singa bibadde by'abasajja ogamba nti biki naye oli mukyala kitegeeza haso ozeekubiranga ggwe. So ebintu bino bigasa otya endorsement mu covid wonna obadde very busy company kyebayita omuntu ali blessed ndowooza. I'm not lucky, I'm blessed. So I think buli kimu kijjara time. Omuntu asobola lucky naye nga tali blessed. Buli omu ali lucky mu nsi muno. Everybody is lucky. I feel like. But being blessed is extra. It's very extra. So ebyo byonna ndooza bizze nga Mukama alina kino kivaawo. Omanyi wali omuntu mu bulamu ng'omanyi nti ze Katonda njagala nnyo nti wekivaawo kino waddawo ekirala. But all in all Katonda yamba. I think nze management yange ate talimu nnyo bantu bangi nnyo. Erimu manager Rogers the main. Bakola nnyo okulaba nga like Roger agezaako okulaba nga brand Spice Diana is not only about music. Just nyimba zoyimbye na biki personality y'omuntu community wise byokolera abantu community you know, and then respect banze emyaka gyendimu gye emyaka egy'okwonoona ejja okwemala yokola ebikunyumira bingi nnyo kweragira ku bantu n'ekirala nti emyaka gyaffe oba oyagala okola ebikunyumira ng'omuntu olumu tofuddeeyo respect dignity ogireseewa but manager Roger afumanyi olaba nti engeri gye weetwalamu ng'omuntu tekiri ku just gwe kyoyagala kukola nawe olina okukola ekintu nga naawe ng'omuntu kirina bwe kikuleka nga respect tefa. So I'm proud of that. Management yange njebazaako ekyo nti balina engeri gye banseetingamu okulaba nga ebyo byonna package ebaawo as an artist. It's not just the music. So endorsements zino zijja zitunuulira nnyo ebintu bingi from the numbers ojalabanga abantu abasinga companies zaagala okukola n'omuntu talina numbers but are now delivering community wise ali atya n'abantu because bob brand zaabwe batunda bintu n'abantu okitegeera. So kati obanga engeri gy'okwataganamu n'abantu is not really good. Njagala tugende ku biriwo essaawa zino nakulabye ku social media ng'olina ensonga z'ogamba public nga ne public erina byekugamba kati bye njagala tukooneko kiki ekiriwo. Nsokera ddala tuli mu lockdown ng'abayimbi ebintu ebirala education ne music industry tuli mu lockdown ekitali mu sectors endala yadde waliwo curfew bo bayiyayo ne tofunye kingi ofunayo kamu bubiri
tubadde mwene embeera for 2 years. You know? Tugumiikiriza kwa tumanyi COVID gyali. Government tugiwuliriramu nnyo kubanga tutwala. Ngero omwana makuba ne taata wo ng'omurespecting akyagamba tokiddamu. Kubanga akigamba for the good of yourself ne family. So kye kimu ne government. Bwe tugamba nti bannange COVID waali temukkirizibwa kukola bivulu. Nituyita mu mbeera enjala n'etuluma tunyigiriziddwa tugudde mu mabanja tutunze ebyaffe myaka egi etuguma tusuubira essuubi. And then ne batuuza abantu babiraze ku TV biri live ku ma TV babi advertising ze abantu tebalina masks sisuubira nti yayingidde mu concert yabadde ayina bamukozeko COVID test oba bageme kuba bimmanyi abamu abagenzeyo nga bamukubidde awo there and then nadduka n'agenda. So and I'm like bize bibaawo naye noyogerako ne tubirekawo. I think tuze tubyogerako naye mu ngeri ya kusaaga ate nga tulina na kyakkola. So n'ogamba otya? So I raised the point and then I'm like, you know, it's a discussion guys. Si lutalo. In fact tilwabadde lutalo era kunze si lutalo. Naye buli raising a point buli mwagifuna lwe kubanga ffenna tutegeera engeri ya njawulo. So nentekayo ebintu byange ebyo bye nawandiise neewuunaganya. Ng'obagamba ki? Anti biwanvu ngezaako cutting a short. Bwe tubanga tetukkiriziddwa kola for the past 2 years as the industry. This is business. Tetukola music for leisure, for fun. It's a business. We invest in a lot of money and time. So abantu abatugamba temukukola kino, same people, they are organizing these events. Okitegeera, the government, and they can proudly say it. And me, I watched it in Nganza and I wasn't okay with it. And I think I have a right to give my opinion. I think akosa platforms zange kubanga zange. Nempe ndowooza yange. So nengamba banange. Nempa points zino. It's a discussion. What do you think? Oli wadde mbokulowooza. So my point yadde yakuyisaawo kintu nti lwaki abantu batugana okukola ebivulu bo babitegeka. Ffe nga tukkirizibwa tegeka byaffe. Okitegeera? Abantu ne batuulanga bangi kyokka ne babiraganye ku ma TV. People are watching these things. Tolabanga ekibanga nti kitegeeza ki nti waliwo abatakkirizibwa waliwo abakkirizibwa bikola waliwo n'abatakkirizibwa. Is it your point? That's my point. That's my point. And I'm like mu Uganda mulimu obusosoze okutuukaawo nti abamu balina okutegeka balala tebalina kutegeka nti concerts zaffe betwetegekedde bye bireeta COVID. Concerts zitegekeddwa abayimbi zezeta COVID. Abalaze bategese abalondemu the few bo COVID tabeerawo. That was my point. So I was forced okubanga njogera ku Jans Awards kubanga event gye twogerako. So in my point I was nengamba in particular the Jans Awards. So nga ninozogerako nga artist. That's where I raised my point. Nti nina right okwogera ku awards zino kubanga ba nominating. That's one. Kuba abantu bagamba nti ekyasinze okuluma butafuna award kyekyakugyeko waya noyisizaamu n'ebya event. Tekisobola kunzizaako wayo. Manyi lwaki? We had IPP Awards I think a few days before that. Lwaki sayogera ku IPP Awards? Ate nazo sina award gye nafuna. Okitegeera. So lwaki sayogera ku ekyo? But the point is ebyo byonna bibaawo omuntu wadde mbolondamu kyayagala. Ate era ne bodda ku awards zino weeks 2 ba organizing awards zino before you get to know it event weeks 2. By the way nali sizitegeera. Nange nali sizitegeera. Nazitegeera ku olwo lwennyini. Nazitegeera that week waliyo event. Because I was in Fort Portal and then I saw nga zigenda maaso then even the next day enaku ezi 2. So I'm like zina awards zimazeewo bbanga kibanayo si weeks 2. Weeks 2 nti bafunye abawanguzi. Nengamba what? Nganze omuntu ali mu industry ya music ng'omuyimbi. I was like no, I think this is not right. If we are doing awards for the better okulaba nga zikuza industry wayina okubaawo some changes. So nempa suggestions zange nganze nti oba na awards zino zitegese mu weeks 2 nze nganze ndowooza nti tosobola kubanga ofunye abawanguzi. So why do you have to tell people to vote when you already have we have winners. Millions and millions of Ugandans bonna balonze mu weeks 2 sisuubira nti kya happeninze. So wayira kale bonna balonze millions and millions wakozesezza criteria exactly okubeera nga mufuna abawanguzi. That was my
questions zange nganza tekyemanyi there are so many artists ababadde beebuuza ebibuuzo bye bimu ebyo naye nga bo batyo kyogerako ekigendererwa kya award artist mwakoowa awards e Uganda oba kiki mwagala kitereere because tetukowangako award buli award ebeerawo bazikuba kituufu okuva ku simanyi Uganda Entertainment Award simanyi bandi yezo zikyali ezo zagenda ezo mwazi ne zivaawo I don't think fe tuba tuzikubye naye zijira mu mitendere gitali mituufu era gwe nkubuulira ekintu kyonna kyonna ekijja n'okiraba nga kirimu ebituli kiweemu obudde tekigenda twala kati ezo zobadde oyogerako naziwulirako era ndoza nalimu ku banominees era saagiwangulako which is fine but all in all awards zino balina otuula wansi ne beebuuza ku bantu abali mu music industry so ngamba guli n'emirimu gy'oli businessman ogenda kujja otegeka awards tomanyi how the industry runs and everything weebuuze ku bantu bano olaba list ya Bebe Cool gy'atera okukola ey'omwaka eyo list ogiraba ebanga kyakusaaga naki but eyina ekyenjawulo kyeyina kubanga Bebe Cool ndowooza yeebuuza ku bantu ab'enjawulo abali mu industry yeebuuza ku badaaga Selector Williams n'agendako mu ba DJ n'ababuuza ba Nimrodi baani akola research ba Slick Stewart and Roger bannange nyimba kyezikuba mu club nyimba kyezikuba ku radio nyimba kyezikuba kati ogenda okusanga nga oyina akasengejja n'ogamba eno oli baloogeddeko buli mwa aloogeddeko let me put it there so I don't think these guys got time in the 2 weeks to do all those things yes they didn't analyze ze bwe nabadde ndowooza because bw'osinziiramu categories ze baleese bagenze bagatta ennyimba enkadde like 10 years ago ne bazigatta n'oluyimba olw'omwaka guno make your own research kati osobola otya comparing oluyimba kubanga nalabye tukone ku kyamuganange Wizo Manizo category bawadinze radio nga Wizo taliiko ku gundi kati njagala twogere ku ekyo is this a disrespect oba first of all Wizo yali tayamba ku radio nga just kiri kiti ekyo mukiraba mutemwe ba artist olaba ki kuki Radio and Wizo kyendaba baali bakolera wamu there were two people it was a duo bantu babiri era omu waatabeeranga I think teyali duo era nga show ziraba baba babiri ennyimba zifuluma abantu aba ziwandiikiddwa ku Radio and Wizo so if you want to award omuntu may he so rest in peace radio yakola kinene nnyo kyonna kye yakola bakikolanga ne Wizo okay woba Wizo toyagadde mu award mu embracing mukubire essimu mu bitiibwa bye omuleete award yagi receiving on behalf of Radio and Wizo kuba Wizo waali kuba Wizo mulamu okitegeera nti siima afudde which is not even good kubanga olina siima muntu nga mulamu naye kale obusazeewo okusiima afudde ne gwe yali naye in this same hustle gye twogerako kabeerewo nga mulamu akyembracing naye alabe nga mubutuufu tayisiddwamu maaso kubanga babikolanga bonna nti kati ekyo kiraga ekifaananyi ekibi nti no whatever they're trying to do mubalaga it's for the good of the industry it's for the bad of the industry tosobola kungamba emyaka 15 Radio and Wizo gye byaliwo gisobola okuziikibwa just like that we know nze najja in between utandika following muziki waabwe but you can tell you know what they have done yes so wobanga osazeewo okubasiima basiime as Radio and Wizo ne Wizo omulamu addemu amaanyi eno sayini ya zalawo sayini ya kutwala industry maaso ya respecting a radio I don't think there is anything like progress in that tosobola kuyisaamu maaso omuntu omulamu nondagamba osiima omufu okitegeera osalawo okusiima omufu kubanga naye akigwana wadde gy'omuwadde agigwana but make sure since it was a duo invite Wizo to be part of this nowataze kuwangula awaadi nga ye let him be there atuule alabe buli kimu bwe kitambula anona awaadi eyo ku stage oba ne Lilian nga bakikoze but radio was radio with Wizo not radio alone we got to know radio as Radio and Wizo. We got to know Wizo as Radio and Wizo. Waka bamukola bombi. Nze sinza ategeere nnyo na at least nina mwakatoola. Okay. So kati ekintu ekyo nze kiramu engeri. Abantu abakola ebintu bino balina interest ezaabwe. Oba either kunafuya muntu oba kunafuya industry. Ekintu okiraba. Tosobola nafuya Wizo like that. He doesn't deserve it. I always tell people
mugamba abantu mbugundu tali talented oli yali talented. He's not talented but he's Weasel. You're not Weasel. Yes. He's been Weasel for the last 15 years and he's still Weasel. You won't get any other Weasel. Balekera unafuyanga abantu like that. Kate bamalamu amanyi n'abaana abato abajja. Nse ninga agamba kanyimbe nfune mu kyenfuni mu music mwesonyiwe. I'm not doing anything good for the industry. Kubanga n'abatusosewo tebalina respect gye babawa. Okitegeera legacy zaabwe bazisuula ne bazizika mutaka just like that with their mere personal interest. Abantu spice kyenjagala abantu abali ku board abatetenkanya ebintu bino boorganizer b'ebintu bino tebategeera music oba justice zalawo kyenjagala otegeera no bonna bategeka award zanjawulwa nezibadde award yo ne mukyalawo ne mugenda mbuliri ne mwelondera award mga atujiwe gundi mukwano gwaffe tujiwe oli yatuwadde gundi oli yatufilmingidde bwerere. Those are the kind of awards we have in Uganda. Okitegeera ne wayino baawo enkyukakyuka kuba musajja wange Weasel yavuddeyo n'agamba basiima ogenze nga simanyi point gyagijja ate nga mutuufu. He's right. Mutuufu point gye mbadde nkunnyonnyola mutuufu oba ng'osinziridde ku ekyo. Weasel akyali mulamu. If we had Radio and Weasel and we lost radio, we still have Weasel. He might not still be doing music nga mungi nga bali wamu temena mumalamu ka small hope ka small energy kakyalina for the industry. Ye depression gye nkugambye gy'osanga abantu gye balimu kubanga akoleredde emyaka 15 plus I don't know but at least nalabako show yawe nga baselebrate 10 years omwimbe weza 10 years hit nakuba hit ku hit buli mwaka inayo hit. It's not easy. Kino kitegeeza nti waka wa Weasel yenna tebamuwadde katiibwa kyotegeeza kyentegeeza nze nganze bwe ndowooza kubanga did you see Weasel anywhere? I didn't see Weasel. If he was there like to embrace the whole award nalaga nti banange award tugifunye Radio and Weasel we thank I feel like nange wemba fani wa Weasel wemba fani wa Radio and Weasel buliranga bye batukolera the past 10-15 years it is still recognized. Era ne kigumira n'emyaka ejirija maaso n'ejiddako like that. That's how we remember people. Yeah. But if ngate kiriwo tukiziika buziisi sisuubira nti n'abaana bagenda okujja abanaakola ebirito ababiraba. Biki ebirina okukolebwa? Research tamala bategesi b'ebintu bino tebakola research oba bapapa oba bayina interest mu bintu bino oba bayina bidiiru bye baba bagala okukusa bayiseewo ebidiiru byabwe bategule kye bategula nonze nkubuulira kuba kati kasowulira nti simaye tubitegekedde ennaku 2 simaye weeks 2 simaye biki waliwo ekiyita amangu awo ne ka video wakalaba nga beekubira ku stage. By the way, nze sina kyenfunamu okubeera nga awards zino nzoogerera bubyo baki but let's try to have a change mu zino awards. I made my post nga mbuuza nti bwabanga omuntu wangudde Afrima they are way bigger than Jazz Awards or High People or whatever you cannot compare Afrima to because they are continental awards. So omwimbi gwe bawadinze nga best male East Africa standing atya mu awards zaffe zino nga talina award etegerekeka gyawangudde. Oli alere yamuwanguze yamuwa Afrima gyagamba kitegeeza twali twerinda banfeera oyo muyimbi si w'amaanyi taliiko naye ng'ebyaddala omuyimbi yali waffe wa Uganda bwagiwangula nze naliyo era ebitiibwa bye twalimu nabiraba sawangula award naye because nali nva Uganda nga wendi ng'omunauganda awangudde nafuna connection bambuuza bannange how is Uganda this and that nefuna n'aba because somebody won from my country, kati ekyo kitulekawa. So Afrima webegambye nti gundi tuminominate nze mu award zaffe za Afrima. Janza award ate neezala wabuzalayo. Sina kunominating awangu. Titujja na kunominate. Best male. Abadde n'abayimbi nga ba Diamond Platinumz bemutya. Bebali mu Afrima. Bebadde mu Afrima eyo category gyawangudde naye muna Uganda n'agirya. Ate muzee wake Uganda nimulagambwa ate talina ki. That was my other question I asked myself and also put it on Twitter. Niwabayo abamu abayina entegeera yaabwe. Ntiki. Entegeera ya wano nti tosobola comparing Afrima to Jazz. I'm like, why? Do you want to remain Uganda, everything Uganda wano waka, or you have a vision of like okubanga to comparing an awards in kitegeeza waliwo ekikyamu. Waliwo ekikyamu. Ate eyakyogedde simanyi ampa level
toyina kalungi kofunamu. So kolowooze before you comment. Ask if we want to be better, if you want better awards, there should be awards in categories. Zirimu n'abayimbi abalala. Ab'ensi ez'enjawulo. Nga tetweri mitinga. Okitegeera. Siraba nsonga kyo gamba tetulina kwecomparinga na Afrima. Why? It's also it's a Nigerian award. Yes, ya district gye twandikoleddeko at least. Yes, ne tubanga kale tubayigireko. Tugambe okay, if they are far better, tetulina be comparingako. Tetulina kwesa wansi bwe batyo. We should be seeing that as like competition. Why EBYA sometimes are a bit fair, more organized. Kuba awards ekizibu nnyo bambi zikubamu nnyo ebituli nga zino awards ezibeerawo. Lwaki awards za EBYA zibeere bit organized ate nga si za music per se teziri more music kati kyekyo kimbadde nkugamba EBYA as far as yaziteeka tazilimitinga ojalabanga ateekamu categories ez'omunsi endala natekamu abayimbi ab'ebweru oba ba fashionistas ab'ebweru naleeta abayimbi abali international kati jide nawandi musanzeewo Mumbeera si Mumbeera yajja waneeno ngaze ku asfaz era buli omu yafuna omukisa omulabako. I've seen some big fashion icons, some big influencers mu fashion nga bazze ku EBYA. Okitegeera naye kitegeeza ki mbu ye akikola nga kigaziwa nti omuntu waviridde gyavule najja Uganda ajja kuvaawo ategedde ku Uganda. Okitegeera ategedde ku muwanguzi e Uganda. I think we should be thinking like that. Ate Brian, what he does, nze naliko ku asfaz nga size nti ndi muwangu era saawangula naye yampita yatuyita nakubira essimu nojja nakwa invitation ne tiimu yo mu bitiibwa nojja as a nominee. I think bwe kirina okubeera ne red carpet nga class n'otuula n'omulala n'awangula mu category gy'olimu omuntu n'awangula nka wooli n'osanyuka naye ate obuvunaanyizibwa okuyita kikuleetera okuba nga owulira nti yes you're respected as a nominee. Tewali muntu akubira ssimu muntu mujanze bakubidde ba winners bokka. Bakola batya? Be bayise bokka. Organizer bakola batya? Bakubira ba winners mwekka. Nti mujje ojja labanga buli osanga gwe basomye nti winner nga waali anonya awadiye. Ne awards eziba fair zezo labanga buli omwazze banomini bonna bazze bw'oyogerako mbu yayogera ng'ani. Okay? Yeah. So that's the problem. One problem. We are the problems to our own selves. Okitegeera nti twagala kukkiriza change, we don't want to accept nti baneene nsobi wano waliwo problem, let's try to find a way. Nze nyinza obanga nze sinza asinga oyimba mu Uganda sinza ayimbidde ebbanga eddene, but I feel like wemanga Uganda mwenkolera nze nyimba zange ne business zange ne concerts zenkoze I have a right to talk about something that is not going on well. So ekisookera ddala nze nganze temuddamu kunteekamu awards ze Uganda without consulting my management. Tunula ogambe te? Temuddamu kunteekamu awards ze Uganda nga temumaze kusaba management yange. What? Okuleka nga submit nze nti munteekemu. Why? Bwe kirina n'okubeera. In other countries. Ogamba award ki? Buli ategeka award. Award ye Uganda. Kamba gambe. If you don't contact, bwe mba si submit nze. Tonteeka mu award unless ng'okubidde management yange ne tusayininga nti nkukkiriza okukozesa my brand. Yes. Bannange abategesi ba award zonna oba award ki wano e Kampala toddamu kukozesa brand Spice Diana kuposhinga bintu byo bw'ogamba bwe ngambye bagambe njogedde bintu biberekkiriya bw'oba oyagala okunteeka mu awards zo ng'era omuntu bw'akera n'agamba njagala kutimba Spice Fort Poto oba embaale naye kanonye manager we ampa olukusa bajja olunaku olwaali bwe njagala kibeere ne awards mu bulungi bwe yagala tegeka awards zo tukira management yange kuba baba tolina kikulaga nti twakukkiriza totawana kosa brand tugenda kyongerayo wala which I wouldn't like. Bisi byotandise industry mugitwala nachagala dda by the way nachagala dda naye bwe kimu kiba ne time yakyo so okizudde nga abantu bakosezza nnyo brand yo mu buntuntu okuyisaawo ebyabwe okuyisaawo ebyabwe oli n'ategeka bwa award bwe simanyi gundi
n'ateekayo erinnya lyo n'akuteeka n'abantu b'otalina bbeera nabo nga tobitegeera nabbitegeera. Before you do that, make sure either submittings nti njagala kubanga awards entuufu abantu basubmittinga. Era gyalaba Mama Awards, MTV, bafulumya posts ne emails. Nange emails zifuna. Ne bagamba you can submit in your music videos or your songs or anything if you want to be part of it. If you want to be part of it. So bo submittinga then babitunulamu ne bakunominatinga. Bamala okunominatinga myezi ng'ena esatu ne bateekayo boba oyiseemu ba nominees nobanga bantu balonda ng'okkiriza gwo submittinga biba ku emails kitegeeza nti wovaayo n'obasuwinga oba n'oyomba they have the emails eziraga nti gwe abaweereza music wo okitegeera. I think nawe bwe kirina okubeera kibeere bwe kityo. Yes no like bwe kirina that's how professional abawano bakola batya abawano bakeera bukeezi nakola bukozi kintu kye anti kati it's a business also nga bono gamba nti nakye promoting nange kyempisaawo kwata bukwasi gundi ani muyimbi Uganda bakuteeka n'abantu nga bakuyiwa omwo mu kasero you know that's how it's been. Brand gyokoleredde emyaka gyo plus ye gyakwata ng'agisuula mu kasero ng'akuteeka n'abantu. It's another way eyinza otuyambako tereza awards ze Uganda. So buli muyimbi analabanga nti zina awards organized era ajja kuba submitting n'abaagala okufuna ebiwe bityo babeereyo. Naye nze kinsaba mu bulungi kubanga era sigamba mbona awards wetu ziwangula nga tufunirako ssente bwe batuwa oba video yani bakuwaze wateeka mu video okitegeera tekiri. So Dana okoyo okozesa erinnya lyo mu bintuntu ebitategeerekeka ebituteeka wansi ebivoola obuvuuzi olinajja ina kyayisaawo n'akozesa olinajja kino n'akozesa oli okitegeera. So bannange kikome kuba nina ne ze nalabye Dubai wabaddemu kati n'ezo nazo nazitegedde bannange yeddi ndoza era biseera byebimu byebino mbwe wawangudde award and I'm like award ki nga management emanyi nga teri amanyi ne time ya voting tuba tumanyi nti bibaddewo all through bibaddengawo nga bantu balonda tumanyi nako naye ebiseera ebisinga kati nga eza awards zobo submittings email gyokozesa submittinga bakuweereza ne artwork owa abantu okulonda buli kimu kiba organize invitation kati nga Afrima bampeereza invitation yange empita ne bampeereza ticket ne bampeereza wengenda okusula ne email ne janga mweri nti nno bw'oba oyagala okujja tukuwerako omuntu omulala accommodation is on us ticket tuzikuwadde when you get to the airport this is the number you should contact ne bakunona ku airport ne bakutwala ogenda osula zeza award n'ebyokulya nga bakugamba we have breakfast we have lunch and dinner at the hotel. Those are the kind of awards zenjogerako. This time wasn't the right time to have awards. What are they awarding? Myaka ebiri abayimbi abasinga tebayimbye n'abayimbye bayise mu bingi okuyimba ze bayimbye yentono no concerts mulabidde ku kinti music akoze nga tewabaddewo industry it was down. What are you awarding? Are you awarding upcomings? What are you doing? Okitegeera nti awards zandinyumye nga bamaze ositooka ne bagula industry ne bagitereeza abantu baddamu okuyimba buli omu naba nga ali comfortable abareleases music waabwe nga competition weeri and then ne balyoka balowooza kutegekera awards sponsored by the government which we would love kubanga eziri sponsored by the government that's when they will bring in big artists basobola obbaleeta kubanga babbeeyi. Yes. Omuyimbi nga Koffi Olomide ajja kuja ne team ye kwera yaliyo ne mu Afrima. Yaliyo? Yes. Ajja kuja ne team ye. So government webange tukwatiddeko ojalabanga abayimbi awo nga busonga butono. So no time twalete twetaga award yeso. I don't think we needed awards like award jiba abantu abanayuganda gye bagamba nti eyasinze okuluma gye bawadde azawe. Mbu yakulumye nnyo. Ennumeko ki? Mbu yakulumye nnyo azawe yabadde talina gifuna gwe yabadde alina gifuna. Female artist of the world. Nzo ndaba nze seekulembezangako mu bulamu bwange. Sibeeranga kawo ne ngamba mbu kino nze nkigwana. Nedda. Music gwe tuyimbira baki? Bantu. So oli wadde mbu okunnonda nga artist wo oba olonda omuntu ki omulala. Kivula nti tuli bangi.
sinzenze komimbi mu Uganda. So siso akera chane ngambo nzenze ka deserving okuwinning. Everybody deserves to win. So my point is not who won, who didn't win. Because there are so many people that won. Lwaki mbeera ye gwe sagala winning. Ngate banje aba winnings. I saw Shiba won performer of the year. You know, Palazzo won. So many people won. Lwaki ye gwe mba specifically gwe ngamba mbutajigwana. Mbuyesi muyimbi. She's also an artist and she deserves it. Everybody deserves to win. My point is not who won, who didn't win. Your point was? My point is the kind of awards zebategese mu weeks embiri. They asked people to vote and then they already had their winners. Ne balwanira ne ku stage in this time of period where we need the industry to open up. Ne ba setting up event, ne batuuza abantu nga tubatukiza kutuuza abantu. That was my point. Kati agamba mbubujja bambi nedda awards zibaddewo nnyingi mu ggwanga. Why now? Nti nvaayo nwanira award. Award etagirako yadde 10. Nze njagala nnyo ssente buli kyenkola tetuganye njagala osiimibwa nabutinachi but I need money as well at this moment. Tosobola kungamba oli muyimbi oli mu industry ya music ne bakuwa that much money to organize n'otalaba nti nno ekisookera ddala tulina sooka kugula industry. Really? Oba gwe just oyagala yisaawo kikyo? Oba oyagala yisaawo kikyo ng'okimanyi oli entertainer oli mu art kale ne woba toyimba naye oli mu art n'oŋŋamba mbu gwe kyotalaba nti abantu bagala abayimbi bagala kuddamu kuyimba gwe nolowooza mbu at the moment what we need are awards oba ddala ng'oyagaliza industry oba concert ate yo bakale olw'ensonga artists were paid ate byawaka tewalina audience industry nsibe gwe n'ogamba tubayite kololo mwenna abantu bajje nga bangi batuule notuula. I think that's fair. Gw'omuyimbi atabadde gwe sirabangako ggulu gwe omwe ku bayimbi tugambe nti oli well off oli mugagga oli ki tobeerangako ggulu okikola otya ggwe? Nze njagala kwekolerera. Okikola otya munaffe? Njagala kwekolerera oba nfunye 15,000 nze zange okitegeera kyova olaba nze my main concern is batugulewo tukole. Tetujala abantu bagenda ggulu kweswaliza eyo bibaddemu okuswala obadde obiraba. I wouldn't want to see myself like that. Wadde nange obuyambi mbwetaaga neetaaga ssente kubanga tubadde tukola 2 years. I need money personally. I have bills. Abantu bonna benkola nabo baba kutunuulidde. I need money. Nesagala za bwereere kubanga ekintu eky'obwereere okimanyi kijja n'ebizibu bingi. I need to work for my own money. Kibeeramu okuswala. Nzeekolerere. So that's why. Batugule buli omu ayiye embeera abeerewo. So that's why tondabye ggulu. Bayimbi banno bali ku side ki ku kino kino kyogamba nti bannange ebintu bino tubigobe nga bikyali bito bigende. Tetwagala zigoba ate. No, that's not the thing. Betereze bwetereze. Bayimbi banno bali ku side ki? Simanyi. Kuba bayimbi bawano obuzibu bw'ennena ne ba artists baganda bo wobeerawo embeera nga eri bwetyo abasinga babeera mu cover. Okitegeera embeera ezo ziguddewo nnyingi nnyo kituufu okitegeera batyo bavuma batyo okulabikira nti ne beefuula awantu naye ng'ebintu batuufu erudda olw'ensonga nti buli omu akutegeera mu ngeri ye kati omuntu agamba nze bonna njogedde nabo abasinga abayimbi nga kkubira akasimu ne manager abadde bamukubira batasobola kuntuukira nga bagamba batya nga bagamba what we're doing is good naye nga tizibonye omulaba ng'akola ki nga astandinga naawe naye ng'akimanyi. Era nawe kenyini Farouk chemanyo nabo yogedde nabo nga bakugamba nsonga yemu. Nsonga ntuufu. Naye nga tasobola kyogera mu kamera. Neve kamera weziri. Anti bote like babera batya anti baga banalowooza ki bananga ate njogedde ate ne government ejakola bweti. Government fe government. Government ye fe government. Government we tutali tesobola beera government. Kituufu. Naffe tutali government tesobola kubeerawo nabo naffe tesobola beerawo nga government. Chovola boli agamba people power our power. Chovola ba. Exactly. Chovola abantu ne ba MPs baba n'abantu babe boogerera tafuddeeyo ajja kugenda mu parliament. So abayimbi ba understandings. Abayimbi obuzibu abayimbi buli ludda. Tebagala kubeera straight. Omuntu nabeera mu inbox yo ngakigamba naye nga lazako problem eriruda betya bakola ki kubanga industry ababoda bakuba mudomo batute ne babata nekiguka ba artists bokkai industry gyosanga
nga buli omu agamba ate nga bali bubi ngate bali bubi tuli bubi problem eriruda problem weri culture yaffe wano culture ebaddewo nti abantu tebaagala abantu boogere ku bintu ebimu okitegeera nti bw'oyogerako bakwetikka gwe mubi biki kati abantu batyovumwa nze of course nga bwengambe banvuma kati this is a culture tomuntu before you even finish the post ngomazo gisoma tana kumala kusoma yakuvumye dda that's the what the culture nemwabo mulimu n'abawuliriza mulimu n'abalaba ne bekkanya ensonga deeply nga latunulidde kyakungulu nga latunulidde kino kye bakuliriza mbu bannange obujja abulina because bamuwadde award eri atagenda kiraba bwatyo ajja kiraba deeply agambe naye ensonga mbutufa ne bwe mbafaani ekimala ne mbafaani w'abayimbi mbutufu nga ndifaani wa music myaka ebiri kweseke mu bigere byabwe ate gavumenti eteeke konsati abantu batuule babayimbi no bayimbira nga bo tebakeeza kola byabwe so eri yakiraba bwatyo wabangawo ekintu kyategekeddwa oba mu bubbe naye mu national gundi yennyini ne ku TV nga bakiraga ne ku TV kwekiri kati so abayimbi batyo bavuma batya banandaba batya ate olumu nenga bongame culture eriwo nti tetubadde wamu ekyo kyo mu bintu bingi we are not together abalala bakomplaininga nti award nnene oli yagikutte kololo n'agikuba mu backstage neyabika kimbadde nkugamba abalala balwanira ku stage kati ebintu ng'ebyo ku national before they give you the award ennene bwe balina okuwerako ne za rent ofune woona ogiteeka ozimbira akayimba abweru w'ennyumba ogiteekemu award nnene nnyo nnene jokes aside mwabagendako e Nigeria award zibeera zitya award yo bambi esobola okuba nga TV that's not the problem mutaba ayiza kintu kye okitegeera tomanya byayisemu kuyiiya naye tetwagala nga bano simanyi okoze keeki ya kabaka ey'amazaali batoleete keeki ng'eringa keesi tetwagala ebyo keeki nnungi naye kola keeki egwana mukifo naye tuyinza kugamba nti olw'okuba sseba awaadi oleete awaadi eringa TV munnayo si bigambo byange bibyo Spice otya olina akateego nze nange nabyogedde dda njogedde nayogerako njogedde awadi nnene bati sibagamba fresh kit tasobola gisitula oba ferista awadi nnene mugende mwetereze ebintu abantu babikooye okitegeera kati awo olaba ekintu kasaba kikubamu ebituli nga kyakatandika muganda wange pulira ne organizer simanyi yaleta idea simanyi bamubye milioni 5 simanyi kati vulugu mungi eyo it was all about money. It was all about money. It's all about money. Mazima gazuuka. Kuba nawe bateka mwaka umbika mu milioni 2 okutegeka ebintu ebyo government. Nawudde billions 9 billions. 9 billion? Kwena ulidde. 9 billion yobategeka ki? Kugamba ki? Anda batekede naku 2. Anyway, Spice tuyanza nnyo. Nenge sente ezo singa bazikute ne bazitugabira. Bazibawe. Oba ne bazigulamu eddagala lya COVID abantu ne babagema ne tuddamu ne tukola. I think ekyo kyo n'omwana omuto alabanga kyandikoleddwa oba obuwumbi bwotegesemu awadi ogula amadagala then awadi zireete media nga buli kimu kiteredde awo tujja ssanyuka naye kati bannange tuleke abantu bano tweyanze nnyo Spice webale nnyo webale Sesebat mundabire nja mukulabira mwagala nnyo mbalaba nga mugiragira obuntu bambi ankyalirako sometimes manager Roger mundabire kuba abantu baawukane tuwulira ebintu bigenda kati mweno bwe mubanga mukyakikwasaganya nkwegayiridde munnaye sooka okikwasaganye toteekamu twagala mboozi ezo nti gundi bibaawo ebyo nabo bibaamu by the way ola n'omwana ava ewaka n'agenda n'afumbirwa so kwawukana kubaamu just ntwala abantu abawukanako nga kale bambye oba toyagala because badde bakola ebyakabi kinga kkera nti bagamba kale assuming radio nga mulamu akyali mulamu baga radio nduzi bayawukanye it would feel so bad kubanga kyabadde bakola together was magic so nebiba olumu baba n'ensonga zaabwe nga bo tetubeerayo tetumanyi what happens behind scenes so tosobola kugamba nti kibi kirungi kama bwabasazeeko tweyanza nnyo tweyanzeege Spice njafuna obudde ndowooza nkunoonyeeko tulabe omuyimbi ajja
ayina kola ati atandike na kolabo ayingire management ayina kola ati okimakinga n'omuyimbi ow'obuwala ye akimakinga atya because tuwulira studio simanyi waliwo producer ayagala presenter ayagala simanyi mwe nnyini mwagala bani okitegeera omugamba nja kuyisawo bakulaba waliza kaluka olaba nina following bambi kakazi kattu ne kagenderaawo ne bakakwatamu awo bakakwata olaba bakwatamu omuntu mbu nno ngenda kutwalibwa Spice nze nina omwana bambi gwasanga ngafaani wange nnyo bambi nawulira nennaku nagamba ye omuntu jasi yamugamba ngaayagala mutwala kumuleta wendi nemugamba nonagamba omwana yamugamba amusuubiza amanyi agenda mulete wange abaana bano tebalina kakati nemugamba kati tonsanze kati singa wagumiikiriza nonsanga yagira akavugira ki yesaddaaka abaana nga bafata no like that's how funny life is. So music omukazi yenno kimakinga Spice is not easy. It's not easy. Mu music industry. That's true. It's not easy. Huh? It's not easy. N'abasajja si kyangu nabo bennyini babakwata. Ati wulira. Abasajja tewali akwata. Mama. Just nti culture yaffe yegamba musajja talina kyafiirwa. Naye nabo bakwata. Anti mu production basajja be babeera wano. No, mu TV basajja era be bakwa. By presenter akinaze manyi gundi nenga omwana obuwala yasinga onyigirizibwa omwala bamunyigiriza nnyo bukiri olw'ensonga nti kati ye buli wamu ojja sanga basajja nga bangi buli wamu ate buzibu ujje ng'oli muwala mulungi oba mubi music tatambula omuwala omubi atambula naye kyeŋŋamba ng'otandika teri ajja kubeerako nnyo okusabiriza naye abawala kati nga mmwe abaaka kizinzira naye nga besi byangu omwala ali mu ssomero muwabaka ki okusoma ayagala ayagala yingira miziki byosi byangu nga muwala nkisiza nga muwala ekisookera ddala nze ŋŋamba nnyo my motto nze nga ntandika yali let me do the best leave the rest to God okitegeera bw'obeera so over ambitious ojja kukola ebintu byonna ejjusa